This is Ground Media UG. You are gifted. Nayo nawe kumacha. Nekugamba Lyto boss. Abantu bakwa. Kubanga omutima gwo gulitwa. Lyto boss ngoli mukukamba. Olowooza abantu bagenda kola ki? N'ebigambo ebyabadde biyitingana. Abaataddeyo ga show eriyo bassebo ne bannyabo. Mwebale kwagala mu bukola. Lyto boss nakukiririzamu okuva mu butandikwa. Project gy'ozzaako gy'oleetera abantu bano nnene. Era twagitunuulidde naffe ne tutya ensonga lwaki twetaaga ssente. Charles Kabogoza ne Gladys Kabogoza tugenda kuzikamu miliyoni 5. Charles! Kabogoza. Oh my God! Kabogoza. Anna Uganda twanirize mufuti menke live mu Kampala ebigambo byafuluma byonna ddagala bikyusa obulamu bwo obadde omuwulira buwulizi kati nga tuuse mu Uganda ye mufuti menke nga kulunazza okubulirira abavubuka ab'eddiini zonna n'engeri gy'oyinza okukolamu emirimu gyo engeri gy'osobola okuyitamu n'obeera bulungi ne Mukama Katonda w'omutaddewa kati nunga munana Maachi asookedde Makerere University Freedom Square kuyingira kwa bwereere juma yonna tugenda gikwatirawo olunga mwenda Maachi agende ku Serena enagenda kuba Mufti Menke Experience Dinner awono tujja kusasula nga wano ku booking emmeeza ojja kuba 0702 mukaga nyemu 379 oba 0772 mukaga 76 305 biteedwa mu sente Ground Media UG. kiwa big events. I was a music producer, Lyto boss naje wafenga recording artist. Natukiririzamu naffe ne tumukiririzamu. Kyovola manti tutambudde ne Lyto boss. Emyaka gino gyonna. Ate kisinga okumwebazaamu. Teyeerabira gy'avudde. Teyeerabira bamugyeyo. Era kyovola nti ne ba fans be tebamuvuddeemu. Ababadde mulaba ebivulu nga bibadde bisala abantu buli omu yalowoozezza nti Katula bigenda mutuulamu naye abalaze nti Katula kituufu koka ebisebuka kisoboka okitegeera omwana yekkiririzaamu naye ne Mukama amuyiriddewo omubiri nze kino mbadde sikirabangako ku Valentines nga tuli mu holo bweti oguholo gunene gutuuza abantu 13,000 naye tugizibwa nga tetukyayina ntebe ne tutandika okuyingiza entebe ki endala which I really am so happy. Yes, gibuvuddeko twalaba nga Lyto boss yasooka n'abulamuuko n'avaako ne mu ggwanga linene. Njagala kubuulira artist omutuufu olina okubulako ku bantu. Aba artist Uganda bagenda ne babeera mu maaso ga kamera buli kamu bw'asanyiridde enviiri akoze ki artist bulako mu bantu. Abantu bakuyaayaanire oba okitegeera oli omwana yalukuba nti katono naye nga kansonga era katono kagenza okuvaayo ne kebbulula nga kituufu abantu bakola ki bamumisi nga tobeera mu buli kasasiro okitegeera okonyewo ku Qvibes njogedde bulungi Qvibes quality vibes yeekola ki omuntu bawulira Qvibes ategeera ki Qvibes timu entertainment okuviira ddala mu film production audio production tukola ebivulu tuviira ddala ku gavulu aganene ku buvulu obusingayo obutono abalaba amaaso ku gundi simanyi oba wali olabyeko ku Binauganda twalina ekinauganda bakiyitanga deception kyebakugamba nti oluusi artist alina okubulako. I've not been on TV okumala emyaka 10 naye abali eyo baba fani bo bajja kukira Chris owaluli nti Chris naye akyakola ki akyakola kale mu myaka egyo egy'emabega
Qvibes byebimu ku bintu ezze ekola obadde excited like obadde tukyakijjukira naawe. Yes, Qvibes byebintu byozze ekola ki film production audio naye ng'okusingira ddala tukuba ngoma tukuba ebivulu giant screens intelligent lighting mataala buli kimu kyomanyi mu events tukikola ku lunaku nga oneno olwa love ballad Lyto boss tumulabye nga mumutegese nati ne mutimba as a solo artist lwaki temwamutereddeko bayimbi balala because tulaba nga abayimbi baba bakola ebivulu ajja kugamba ati kugirako n'omuyimbi gundi kugirako n'omuyimbi gundi owa love lwaki mwakikoze bwe mutyo kubanga akikoleredde Lyto boss abadde true ku bafaani be Lyto boss ayagala omanyi buli muyimbi alina ekimwogerako ebimu buli positive ebimu buli ki negative kati olinza okutimba omuntu ku poster ate n'akutwolako buki butoozi naye onoonya ekikyamu ku Lyto boss ekyamazima kikubula era twebaza abayimbi bo bazze ku lwabwe nga Muzeyi Eddie akikubye Nantongo kwegamba everyone who has performed akikoze bulungi n'abantu ne batukkiririzaamu kyokka nga baddeko omu bw'ati bwannamunigina. That is a statement. That is a big statement. Okitegeera esabo obugambo obusembayo Lyto boss n'okubanga omusuubiza $1,500,000 Lyto boss ekyamazima oluganda lwange era kirabika kikumazeemu amaanyi okulaba nti $1,500,000 abamanyi value ya Lyto boss be baana boyina okusigamu nga tosinziira na ku busente obwo value Lyto boss kintu kinene nnyo ku kyendi sente n'obuwanguzi bwe tutuuseeko nga tuyita mu mwana oyo tosobola kubugeraganira ku busente obwo. So nze my support to you Lyto boss tegenda kukomaawo tevuddaawo tetandise leero tekoma leero ate n'ekyo tulina project gyaleeta yo yeetaaga sente nnyingi nayo gyogeddeko project eri mu buwumbi obuwera naye tugenda kulwana. You are going to win. Uganda ekutegedde naye ensi egenda kutegeera kitegeera. Yes. Okusinziira ku speech gy'owadde ebadde laga omaze ne Lyto boss ebbanga ddene. Yes. Tomufunangamu buzibu bwonna. Nkolaganye n'abayimbi mangi ab'amannya naye nga buli muyimbi gwenteekako engalo zange omanyi ndi kasajja keetowaaze buli muyimbi gw'oteeka nga bw'oba omaze okumuggyayo akwerabira n'agenda n'abo balowooza nti be baki ate basinga bava mu ngalo zange baggwa. Lyto boss atambudde nange tusukka mu myaka 15 ye muyimbi yekka gwe ntambudde naye n'atansala tasaze baklayanti be tasaze abatambula naye tatusaze n'ababadde mu show tebasaze kubanga w'amazima. Thank you. Yes. Omuntu yali anyumirwa nnyo deception. Yes. Back then tulabanga movie industry wagisundawo wagireka esaanirewo ddala. Ekibuuzo mbuuziza kirungi. Deception ekirooto kyange kyali kyakulaga abateeka ebitone mu bannayuganda nti bannayuganda tusobola. Nze najja mu movie industry nga sinoonya ssente kubanga nina emirimu gyange emirala gye nkola egireeta ssente naye ng'abantu tebakkiririza mu bannayuganda kwe kuteekawo platform eyo ya deception era okuva abantu be balaba deception abantu ne batandika okuyaayanira ebinayuganda era kyova olaba nti abaana bangi bakoze ssente mu ki mu binayuganda naye nga empagi ezo zaasooka ng'ezaffe deception ze zaaleeta abantu otukkiririzaamu era n'okyaba ne ku Lyto boss abantu bangi badde tebamumanyi naye ku kye bazze balaba ono omwana nga tadda mabega kati batandise okukola ki okumukkiririzaamu. So gwe mulimu gwaffe ekyokuzannya nze sisiyinza kusuulawo katemba
naye bitone bingi bw'ogenda obuuza bannabitone oyinza ogenda okulira nga omu ku omu ab'amazima nga bakuwonako nti ekyo kisajja kikyaliyo kasajja ako ekyamazima kakyaseesa enku wadde kati kali mabega. That is it. Okay, thank you. Yes. Uganda twanirize mufutimenke live mu Kampala. Ebigambo byafuluma byonna ddagala bikyusa obulamu bwo obadde omuwulira buwulizi. Kati natuuse mu Uganda ye mufutimenke nga kulunazza okubulirira abavubuka ab'eddiini zonna n'engeri gy'oyinza okukolamu emirimu gyo, engeri gy'osobola okuyitamu n'obeera bulungi ne Mukama Katonda w'omutaddewa. Kati nunga munana Maachi asookedde Makerere University Freedom Square kuyingira kwa bwereere. Juma yonna tugenda gikwatirawo olunga mwenda Maachi agende ku Serena enagenda kuba Muftimenke Experience Dinner. Awono tujja kusasula nga wano ku booking emmeeza ojja kuba 0702 mukaganyemu 379 oba 0772 mukaaga 305 biteeddwa mu sente Ground Media UG. kiwa Big Events.